nze najja n'ogwanga kunzi wajja na kwagala tewajja na mukwano. Mukwano omukwano gwe tofunangayo omuntu mu mutima gwo n'omugamba saasooka tuwasooka kuba mukwano gwange naye bwe twagenda tuwangaala kati bo bakigatta wamu n'entandika okukwagala ng'ate mukwano gwe gwagamba ekyo ekigambo omuntu mukwano gwo oba wabuuka dda leve ey'okwagala omuntu bw'aba mukwano gwo aba takyali mu byakwagala. Okwagala kye kintu ekitajjudde. Okwagala kwe kutuleeta mu mukwano guno. Kankubulira okwagala sooka kwagala muntu nga sinafuna mukwano. Kati abantu bakoma mu kwagala ne batatambula kutuuka mukwano kuba omukwano okikolerera. Okwagala osobola n'okuyita mu kkubo n'obuuza omuntu ne mwagalana. Okwagala osobola n'okugenda ku street bano abantu abakola ebyekiyayeyaye ekiro n'asangawo omuntu n'amwagala so si mukwano. Kati abantu embeera y'obulamu bw'ensi eno bawangaalira mu kwagala so si mukwano. Omukwano ye package abantu gye balina okubeera nayo mu bulamu buli kintu kyonna kyolaba mu nsi muno bw'otakitegeera oba okomye mu kkubo. Era obutategeera buyamba nnyo omuntu okwonoona. Obutategeera kye kimu ku bintu ebiyamba omuntu okwonoona naye okutegeera kye kimu ku bintu ebiyamba omuntu obutayonoona. Okwagala n'omukwano omuntu gwenjagala gwenninako omukwano aba akiwulira muli nti omuntu ono anninako omukwano oba kyo tokiraba bali emabbali be balaba nti omuntu ono annina. Nnyinza ntya kale okumanya nti oba mama wange nemmanya nti mama wange anninako mukwano taata wange anninako mukwano tanninaako kwagala. Omukwano eba saaviisi eba y'abantu kwegamba ekintu ekyo ky'oyogera gwe kennyini oyinza okuba nga ky'owulira munda nga si kituufu era kiyinza n'okwettisa twawulirayo omuwala eyetta y'obulamu bwe ye ng'omuntu yalowoozanga mu bulamu bwe ti ndine mukwano gwange so yalina omuntu gw'ayagala era ensobi yali amwagala bwagazi era ensobi ezaava mu kintu ekyo muwala kwejja ku kizimbe kugwa wansi n'afa. So senga yakizuula nti ayina amwagala si mukwano gwe yandibadde awewukirwa nnyo kuba ye yandibadde kati awo wenkugambira ti gwe tegeera ne bwankubadde g'owangaala naye tategeera. Buli lw'oba ng'otegeera kikuyamba obuteekosa kikuyamba obutakulumya kikuyamba obuteeraliikirira. Bw'obeera ewaka nga gw'otegeera ng'omwami tategeera bw'ayomba omanya ky'olina okuzzaako. Nedda kati ate okumenya bwakukuba oluyi so oyinza okuwangalana naye ng'omusomesa g'otegeera si mutegeerera otegeera omusomese naye asobola okutegeera omusomesa omutuufu yoyo omusomesa agamba titeri mwana musiru. Omusomesa omukyamu yoyo agamba nti abo abaana basiru. Gweoyinza okubeera kati mu kaseera ako oyinza okulowooza nti omuntu ono tasomeseka n'akwata kati oyinza okubeera n'omukyala nga tazaala ewakaawo kumbe waliwo obuzibuzibu ate n'agenda ewalala n'azaala n'omubuuza wakozesa ki kyasiina kye nakozesa bwe natuuka mu bufumbo buli obulala namalayo emyezi 2 nenfuna olubuto. Kwegamba oluusi obaako ne wosikatidde gwasomesa. Kati mwami Ntanda okkiririza mu muntu kankitwale mu bufumbo okkiririza kubaagala n'ababiri omu okubanga nga ntegeera ng'omwami wange tategeera okkiririza mu kintu ky'omuntu okubeerawo ayigirize ono amwagazise naye afuna omukwano. Si kuyigiriza baawe osobola omusomesa musomese ayiga bw'omala omusomesa omukwano bagukola era guwangaala gusobola n'okufa.
omukwano gufa so no okwagala kusobola okusigala okuba osobola okwawukana n'omukyala nze omukyala osobola okwawukana naye bw'oyawukana naye n'ojjamu okwagala osobola n'okutta omukazi oyo asobola obutaddamu kufuuka mukwano gwo naye ne musigaza okwagala okwo musobole okulabirira abaana bwenjawukana n'omukyala oba n'omwami nenzigyawo okwagala n'ojjawo omukwano n'osigaza okwagala kati abasajja awo we basasulira school fees z'abaana ate bano abatta abakazi abo ng'ayagala mulaba ng'ali ku street abonaabona aba yasigaza ki aba yajjawo omukwano n'ajjawo n'okwagala ng'omuntu oyo alaba mulabe aba alaba mulabe nga bw'onoolaba abantu abatambula ayinza n'okumuyitako nga tamubuuzizza osobola okukiwulira muli mu mutima nti nina omukwano eri omuntu oyo gwe kakati nina omukwano eri maama wange gwe naye ate oyinza okulemererwa okizuula ti ate ne maama wange mukwano gwange era abantu bamenyeka nnyo nga bayina be bayita mikwano gyabwe era be bakakasa nti mikwano gyabwe ng'ate bo bali be bayita mikwano gyabwe baagale naye w'okizuulira otandika okizuula mu mpola kuba omukwano baguzimba olunaku olumu oyinza okwekweka awantu awamu oba mu lunaku lw'abo abantu be bagamba nti olwo omwezi gw'okuna saagala nnyo okukiwanvuya omwezi gw'okuna nga lumu waliwo embeera ebeerawo ne weekweka awantu awamu ne bagamba nti ne bagamba gundi afunye accident ne wayitawo eddakiika nga 3 oyinza osanga ng'omuntu oyo atuuyanye sinakindi bayinza n'okugamba tokiddangamu nange nsobola okubeera kababeere baana so okubeera n'abaana ng'obaagala naye nga si mikwano gyo nga n'abaana bennyini bwe wazaala toyinaamu mukwano gwo n'ogwo ng'ate abaana bonna baana bo gwe bw'oyagalira okizuula ebimu kati bikuyambe n'okuzuula amaka fiirwa taatawo oba maamawo gwe maamawo bw'abanga abadde mukwano gwo toyinza kufuna budde bugamba nti leka ngabule abantu bange kuba buli lw'oyimuka bw'oti olabanga agenda okugwa naye ate owulira ndowooza bw'abanga obadde oyagala mwagale osobola n'okugamba nti ab'e Kampala emmere yammwe eri wali otegeera ndowooza osobola n'okudda oba bagidde mu baasi n'obakubako high five mwebale kujja kunzikirako taata era omuntu w'ozuulira nti ono afudde abadde mukwano gwe biba bikolwa service tosobola kubeera dokita uliriza tosobola kubeera dokita ng'ate otunda matooke dokita tatunda matooke service gy'okola gye tuyita ekyo ky'oli bw'oba otunda matooke tuyinza n'okuyita matooke naye munda mu kutunda amatooke otandika okufuna credit abantu batandika okugamba musajja oyo atunda bulungi amatooke nze ngenda wa musajja kwega service ye etandika okuwa ekyo ky'oli koko otegeera ndowooza dokita eba service buli lw'ogivaako munda mu service ffe tutandika okuwa nti otegeera bw'oba oyina bano abantu ng'oba oyina erinnya erikuluma bw'onkuula obulungi erinnyo lyange ne livaamu service ntandika okusindika abantu dokita ategeera ne bw'obeera dokita tutandika okugyamu obwesige nti awo woogenda buli mulwadde agenda yaafa ti omusajja yamukuula erinnyo ne lisigala bwe riti otegeera ndowooza kati awaka kyangu nnyo okuzuula omuntu gw'ofunye nfunye mukwano gwa kati eri ebbanga omuntu lyakozesa okufuuka profesa kuba omuntu okufuuka profesa si kya lunaku lumu n'ekirala abantu balowooza nnyo okufuna ekintu ku lunaku olumu era abantu baagala nnyo okulowooza nti nkisobola okugaggawala olwaleero era abantu baagala nnyo okulonda abalala baagala nnyo okubba tebamanyi nti ebintu ebyo
bw'oba oyagala obifuna biwa obudde. Otegeera ndowooza kati mukwano gwo gwe kakasa nti nze ntegeera kuba omuntu ategeera ekimufuula nti ategeera butakola nsobi. Kyova olaba nga tulemerera oluusi okugamba omuntu ng'akkirira amadaala tuba tukisuubira ti omuntu oyo amadaala agajja gamalako era bw'abuuka n'agira nti mbadde mmanyi alaba kuba omuntu osobola okuba ng'otunula naye ng'ate tolaba. Okwo kituyamba nako okuzuula nti omusajja oyo atunula naye ate bambi talaba. Kati olw'ensobi eri gy'akoze ng'akkirira amadaala n'alinnya ku asatu twanguwa ne tumuyamba ffe abategeera. Olaba saaviisi y'omuntu ategeera. Omuntu ategeera ekyokuba nti abuusa siteepu emu nyinza okuba nga ndaba tandika nyinza okwekengera nze ndaba naye nyinza okuba nzikirira awo nenva awo nenninya ku ddaala liri eridda ndaba bulungi sirina buzibu kati nze bwe mbeera mu mmotoka eri kuba mba nkakasa nti amadaala ago baagateekawo ng'omuntu alina kulinnya ddaala ku ddaala. Kaakati bw'olinnya amadaala abiri ntandika okuteekako ebirowoozo byange si kulwa ng'oba oyina obuzibu. Ye muntu ategeera ebyo byakola kasita ova ku ekyo ky'olina okukola n'okola ekirala nga ndaba nti alina kye yeetaaga. Ng'omuzadde ewaka oyo ategeera asobola okuzuula nti omwana ono okukaaba kwakaaba kwa bulwadde. Olaba omuzadde ategeera so omwana oli tayogera n'amanya nti okukaaba ono omwana kwakaaba kwakwebaka. Omwana ono okukaaba kwakaaba kwakulya. Otegeera ndowooza era omuzadde asobola n'okutegeera ti omwana ono aseka naye taseka lwakuba mulamu kuba mu bebi omwana asobola okuseka olw'obulwadde nga gwe olaba aseka naye bw'oba tofuddeeyo ate amala okuseka ne yeesika. Otegeera ndowooza kati okutegeera kyekyo gwe tegeera ne bwankubadde akulinaanye tategeera naye bw'akizuula ti mukyala wange tategeera nze ntegeera. Bwe mufuuka ababiri nga buli omu agamba nti bba wange yeetaaga saaviisi. Kati abantu abamu okutegeera olw'okuba kiri mu bbanga muno bo bwe bakisitula n'atandika okukaalakaala nakyo. Otegeera ndowooza so tajjaamu bye kikola. Omuntu ategeera takkiriza muntu amulinaanye kugwa mu buzibu senga aba ategeera. Sisobola kufeekinga kwagala. Okwagala osobola okufeekinga okwagala naye omukwano tebakufeekinga. Nembeerawo nga nkufeekinze nga amulage nti nno nninako omukwano. Mu kaseera katono omuntu asobola okuzuula omuntu nti ono anjagala naye si mukwano gwange nga bw'onoogayaala. Mwattu okugayaala kusobola n'okuyamba kwe kutera okuyamba abantu okwebaka. Bw'obeera mu buliri ekikuyamba okwebaka kugayaala. Bw'ogayaala ebirowoozo byo byonna byebaka. Buli lw'ogayaala otegeera ndowooza kikuyamba kinene nnyo obutakola. So bw'otagayaala kikuyamba kinene nnyo okukola. Oba otegeera ndowooza era ebimu ku biyamba omuntu so bw'okizuula nti bba wange eno gyakola. Abakazi bayamba nnyo abaami mu nsonga ez'enjawulo naye abaami olw'okuba bo bwe basitula pakeji kye bayita okutegeera yakaalakaala nayo. Otegeera ndowooza so omukazi n'amugamba nti kituufu epoloti gy'ogenda okugula naye poloti eyo sooka onoonyereze ku kino na kino. Olaba w'ozuulira omuntu atakwetaaga omuntu akwagala naye nga si mukwano gwo. Bw'omala omugamba ebigambo ebyo ogenda okuddamu omuwulira nti nagiguze ate ogenda okuddamu okuwulira luutu endala nti bali mu kkaayana. Era omuntu oyo abeera nnyo n'ekigambo kye bayita senga nawuliriza. Abeera mu regrets buli ssaawa. Ono omusajja ali mu kunkwana maze naye emyezi kati ng'esatu ena naye kituufu afeekinga kifeekinge nkiraba. Essaawa zino abamu ku bintu ebitono ennyo abakazi bye bakozesa ebitono. Abakazi aba bakola ekyo kye batategeera nti oba oli awo kituufu atandika okuteerawo omusajja nti nno gw'olaba nafunye olubuto.
agezesa omusajja oli alabe obuzito bwe mu mukwano gwe n'atandika omugamba oba ngenda kukola ntya. Omusajja oyo ayinza okukabuuka n'agamba tugenda tofaayo tugenda tulabirira. Otegeera ndowooza otandika okuteekawo embeera omuzuula. Otegeera ndowooza akuba essimu togikwata. Ekinyiiza omuntu tekiba kinene. Oyinza okukuba essimu bwe tiririri n'akubuuza nti obedda nkuba essimu lwaki obedda togikwata. Ng'ate naye osobola ogimukubira n'atagikwata. Kati gwe n'otayomba. Kati ogenda weezuula ate nga bw'oyamba n'okuzuula oyo gw'oli naye. Otegeera ndowooza kisobola bulungi nnyo okuyamba n'okuteekateeka omukwano mu makaago. Buli lw'oteekateeka omukwano mu makaago ekitali kwagala amakaago kakube kuzaala ebeera program. Kakube kuzaala. Yes. Kuba mutegeeragana. Anti Uganda abantu abalimu mu Uganda batambulira uliriza nyabo. Abantu abatambulira mu Uganda batambulira mu kwagala so si mukwana. Ate okwagala kuba tekujjudde. Omuntu gwe Nazaali yatulina kiteesaako. Kye kituufu. Ekyokukola. Kye kituufu. Ekibi kye kituufu. Kikuyamba okweteekateeka n'okukkiriza nti kati n'essaawa gye ndimu yakufuna mwana. Kye kituufu. Naye omuntu gwe mutategeeragana naye atandika okugamba onzaalira ddi temulina nantegeeragana gye mutuuseeko. Otegeera ndowooza temuteesezza kwegamba okwagala omukwano gutambulira osobola era abantu abasookera ddala nga wakafuna omuntu gw'obeera naye ewaka oba gw'ogenda okuwangaala naye musookera mu kwagala. Naye okwagala tokukolerera. Omukwano ogukolerera kiyinza n'okutwalira emyaka 4 okolerera mukwano omwaka ogwanamu ogumu. Omwaka ogwanamu ogumu mpulira bulungi omukazi n'agamba ti omusajja wange ate waafiiridde bannange kati yakitwalira nti mbadde mwagala. Soolo lwafuuse mukwano gwo. Okitegeera ndowooza mukwano gwo anti mukwano gwo tomulimba. Bw'omulimba oba weerimbi. Omuntu bw'aba mukwano gwo aba kitundu ku bulamu bwo. Era omuntu mukwano gwo ne bw'obeera n'ekizibu bw'omala okimugamba owulira ng'owewedde era bw'oba tonnakimugamba owulira ng'oyina owulira ozitoowererwa naye okitegeera ndowooza. So mukwano gwo ayanguwa n'okutegeera obuzibu bw'olina ne bw'oseka ennyo amanyono taseka nseko za mukwano ate azzeeyo mu kwagala atandika okubuuza ate obadde ki naye naawe bw'obeera mukwano gwe otandika tokweka omukwano gwo toyinza mukweka kyama ne bwe kiba tekyetaagisa ogwo gwe bayita omukwano. So n'olw'ensonga eyo mulabi wa Kitonsa tutegeera wakati w'okwagala kuba nange ndi omu ku babadde babigatta wakati w'okwagala n'omuntu akulinako omukwano. Omuntu akwagala n'omuntu akulinako omukwano babiri baawukana. Jjajja Bruce Comedy gwena alina okwanjula olina wedding bannanga muli mu graduation parties mumuyite mumucontactingeko mujje abasanyuseeko ku mikolo gyammwe. Olina okwanjula oyina embaga oyina party ki oyina graduation party oyina birthday ya mwana oyina birthday ya muntu mukulu munoonyeza abantu babaseddesedde unique akikola yekka wano e Uganda yasalawo n'agamba saagala kikola na muntu yenna bagezezaako kikoppa kibalemye oba ayina mu ddogo balina engeri gye babulaabulamu awo sikitegeera tebadda naye nga go wenna ayagala okusanyusa mu contacting genda ku Facebook page ye addamu abantu 24/7 abantu abaddamu 24/7 genda ku Facebook page ononye Jjajja Bruce TV ogenda kuba omufuna oba munonye ku namba ya 0702935078 namba tugikozesa yonna kuba ya manager mu contacting omugambe nti njagala Jjajja Bruce ajje ankolere ku mukolo wonna gy'onaaba oli ne bonaaba oli US mukwana ajja kujja.
So n'olw'ensonga eyo leero twasazeewo tubawe tulyowa bakiyita kulyowa myoyo tulyowe ku myoyo gyammwe abantu abamu tugatta ebintu mulamu ng'otambudde oli mu myaka 4-5 naye ng'ebintu bingi okyabitabula nze mbadde ntabula okwagala n'omukwano era nga omuntu bw'aŋŋamba nti nkwagala nnyo ndaba nga ninako ki aninako omukwano muyitirivu gumuyikako nga nkuba naye mukwano nkitegedde era nja kulaba ku bikolwa byo mmanye anjagala naye taninaako mukwano kuba omukwano bagukolerera oyinza otya okuba nga wakanjagala oninako omukwano mu nnaku 2 baŋŋambye omukwano bagukolerera naye okwagala tebakukolerera so ndowooza ayina amatu awulira ffenna tuyige kyosobodde okufunamu kyoba okola ki kyoba ofunamu osobola okigabanako n'abalala oba naawe ayina endowoozayo nga gweoyina ekyenjawulo ku ekyo osobola okiteeka mu comment n'ogamba nedda okwagala kibeera bwe kiti oba omukwano gubeera bwe guti naye mwami Ntanda ye atunnyonnyodde okwagala kwe kuno n'omukwano gwe guno tugenda kuba tubawaayo obudakiika butono nnyo ate mbasiibule tulabagane olunaku olulala nga tukomyewo n'ekyenjawulo teekayo mu comment ogambe endowooza yange nze yeeno buli omu okkirizibwa okuteekayo endowooza era tujja kugamba nti obwatyo naye bw'alowooza ku kwagala bwatyo naye bw'alowooza ku mukwano oba osobola oteekayo n'ogamba nti bannange ekituufu nange ninayo omuntu gwe nawangaala naye ebbanga bwe liti nga mmanya ninako omukwano kumbe kati mugenda nakubeera awo ogambe gundi bulijjo aninako anjagala bwagazi taninaako mukwano mwami Ntanda nga tugenda okusiibula abantu bano njagala obaweeyo akatale ke kakukwagala n'omukwano ng'ako omuntu teyandyetaaze kasubwa kuba okwagala n'omukwano bye bintu bye tutambulira mu bulamu bwa bulijjo ewatali mukwano oba kwagala ndaba ng'obulamu tebwanditambudde however abantu babeerawo nga batudisappointinga nga batuyimba naye bye bituyamba okutambula ekisookera ddala ku nsonga eno omuntu ky'olina okubeera nakyo bakiyita kulondoola ekyokubiri endowooza yo ekyokusatu omuwendo londoola endowooza yo ya muwendo senga oba ogigabanyeko n'abantu abalala kyova olabanga mu maka mubeeramu basenga basenga abo omulimu gwabwe kwe kuyamba ne bakojja kwe kuyamba abantu abo ababa tebannafuna kutegeera nakwawula wakati w'okwagala n'omukwano era amaka ago bwe bagateekamu okusomesa abantu abo be basomesa kuba okusomesa kintu kya bulabe kyova olaba nga omuntu alina aba ateeka okusomesebwa ateekeddwa okuba nga osobola n'omubonereza nanti kati buli omuntu omukulu kyova olaba nga tasomesekeka tolina wonteekako muggo tojja muboggolera bw'omuboggolera nga nkugoba nga ndeeta omulala tojja kumukuba miggo naye omwana omuto mwangu wa kusomesa kuba ye osobola n'omuzuula kiki kyasobola ne kyatasobola kati omwana oyo omuto oyo osobola nnyo okumuyamba okusobola okutegeera era senga tusomesa baana gwe kyoli mu bulamu bwo obw'ensi tewakifuna ng'owezezza omwaka omwana atandika okutegeera okuva lwazze ku nsi bw'aweza emyezi 3 asobola n'okugaana agenda okuweza emyezi 4 nga buli amukwatako bw'ataba nnyina oba kitaawe ng'akaaba kubanga ategeera n'okwawula ayawula kati ekyo kyoli wano we tuli kyazimbibwa kuva mabega naye neyakizimba ayinza okuba nga teyategeera kikyazimba omwana tabba ng'akuze omubbi omwana abba atandikira mu lunaku lumu nanti kaakati omwana oyo atandika okuteerawo embeera agenda okweza emyezi 4 ng'amanya awali ebbeere ogenda okuzuukuka oti nga ye yalitadde edda mu kamwa aba alibbye so omwana omulala akaaba bukaabi n'akaaba paka maama yero ategeera nti omwana ono yeetaaga bbeere era oluusi otegeera ndowooza naye omuntu obubbi
obubbi waliwo ekiseera we kituuka nga kyafuuka kitundu ku bulamu bw'omuntu nga bw'omugyamu obubbi oba oyina kumutta ng'omuntu bw'onanywa ennyo omwenge ekiseera kituuka nga bw'omugamba nti toddamu kunywa mwenge oyo ayina kufa. Oliiso n'oyogera ku mwenge nga tugenda kumaliriza omwenge ogambye omuntu tatandika kintu ng'akuze waliwo omuntu asobola okunywa omwenge ng'akuze ekyo ekikola naaba nga yakitandika akuze kuba ayinza okuba afunye peer groups ng'akikopye bukopi kati mu butaba yakitandika awaka waba tewaliwo saavisi amaka ga Buisiraamu naye ebikolwa byago byateerawo omwana oyo obutategeera kubanga omuntu ategeera Mukama nsonyiwe naye omuntu ategeera tasobola gamba nti kangende nensuuleko ku ddalu kuba okunywa omwenge kitegeeza kangende nensuuleko ku ddalu kuba bw'omala okunywa omwenge otandika okukola ebintu ebitakoleka muntu ng'ate ye mulamu anti oba oyongeddeko ekitamiiza ku mutwe nanti kwe kwesuula eddalu okwo otegeera Ndowooza kati omwana oyo buli kyolaba waliwo Katonda ebintu by'ateeka mu muntu nga byayina kujja nabyo ne wabaawo ebintu nga gwali ku nsi aleese omwana oyo oba mwe abali ku nsi abakkiriza omwana oyo abeerewo nga mmwe muyina omuyamba omuwa saaviisi eyo okutegeera kakugambemu na kino okutegeera tojja nakyo okufunira wano okutegeera okusanga mu nsi naye mu nsi muno eiza okujja n'ekintu ekimu oba ebibiri batono nnyo abajja n'okuba nti bagezi naye abantu abasinga obungi mu nsi bajja n'amagezi so tebaba bagezi so ng'omuntu abatono ennyo basobola okuzaalibwa ng'ayina amagezi ate mugezi ye ng'ekyo yajja nakyo ng'ayina amagezi ate nga mugezi yinza okuba n'amagezi gange ng'ate siri mugezi bwe kati tosomangako nabaana n'atuula nanga wa P5 n'atuula P7 n'agiyita ate n'asangayo abasomi omwaka mulamba P7 ate bo ne bagwa oyo aba mugezi ate ng'ayina amagezi buli kintu kyonna ekiri mu bulamu bw'ensi akibaako ne idea ye muntu omugezi oyo aba muguwa ddalu anedda idea buli ky'omubuuza aba kirina ku kyakyogerako bw'oleeta topic oluusi oba tonnagimalayo kuba nze saasoma naye ke nasomako akatono twayinanga omwana nga bamuyita Katongole nga tikyagenda okutuuka topic makkati nga y'omulenzi ate ali mu kukola bibyali madirisa yalwalanga nnyo ng'ayosa nnyo era abandaba ku puroguramu eno batulika ne baseka kubanga bakitegeera nnyo nti omwana oyo ng'ayosa nnyo naye nga bw'ajja ne bw'omuteeka mu kaluumu kake bye mubadde musoma mwenna yabiyita ate mwe ababadde babisoma kyekyo kubeera nti omwana oyo yazaalibwa ayina amagezi ng'ate era mugezi aba ne services oyina amagezi gw'okola nnyo era Katonda yakulekerawo space gweyiyo eyiyo ebeera ya bulabe be bali abaana b'osanga nga ekiseera kituuka nga banaatera okukola ebibuuzo n'addira ebigere n'abiteeka mu bbaafu naye omwana omugezi nga ayina amagezi ate mugezi ng'ayina ebyo ebitone bibiri ye oluusi n'okkopa notisi bakakamukake ne kimukubya n'omukubya omwana oyo taba na bitabo ye ebitabo bye n'omusanga akatabo kwegamba naye ne muntegeere naye abantu waliwo omuntu ategeera akasoobo omuntu oyo ategeera akasoobo tatera kuyita na bibuuzo omuntu oyo ajjukira nnyo ng'ate ebibuuzo biwedde emboozi ya mwami Ntanda tosobola kugimalayo tosobola kumubuuza buli kyayogera oba oyagala nyamba kano tekalekeka oyagala akikoneko akatalekeka kokka tusiibula abantu bano mwami Ntanda akatalekeka omuntu yenna anoonya okwezuula zuula omuntu yenna anoonya okulondoola londoola okulondoola kubaako okusooka omuntu yenna ayagala okutegeera sooka okusooka si kutandika
omuntu abasinga obungi mu nsi batandika butandisi so tebasooka so buli lw'osooka kibanga okuva ku ttaka n'olinnya eddaala oba omaze okufuna eddaala ly'olinnya. Okusooka kwe kuyamba omuntu okutegeera omukwano kye ki. Obutasooka kuyinza okutegeeza obutategeera. Bannange n'olw'ensonga eyo mbasiibuliddaawo naye eno ebadde endowooza yange. Temwewuunya nga waliyo ayina endowooza esinga eyange. Eyo gye twetaaga ensi egitegeere eyamba abantu abo ababadde bali gye baawagamira oba nange ndi gye nawagamira naye bwe naawulira ne mpuliriza kigenda kunnyamba okukyusa endowooza yange. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Tweyanze subscribing, commenting, sharing. Bannange aba TikTok mutambuze waka nkiddamu. Tujja kuba tuddamu okubategekera ekintu kyonna era tujja kuba tukola ki tujja kuba tulanga. So n'olw'ensonga eyo nsaba mwena ababadde ku programu eno buli omu alina kyoyizeemu, buli omu anaawe atalina kyoyizeemu si musango gwaffe, si musango gwo. Bwotyo Mukama bw'akisazeewo okuba nti tolina kyokoze eki kyoyizeemu. Likinga, sharinga, copyinga link yetambuze. Bino biyinza okuba nga gwe tolina kyofunyamu naye nga bw'otambuza waliwo omulala ayinza okukola ki ayinza okufuna. Shamim Mayanja gemanya tukoledde ku Mimi's Beauty Fame mujje naye akabeeyi kali waggulu muuko si nnyo naye kabeeyi kali waggulu muuko bannange. Kabeeyi kali waggulu muuko kuba ebintu birungi abaguzeewo babitenda era olugoye bwe nduleeta wano nyinza okweta pieces nga 5 sizizza bwe luggwawo olwo terudda mu stock. Ndeeta lupyate kyekyo ekinfuula ow'enjawulo wano. Ensawo wemangireese tejja. So n'olw'ensonga eyo akabeeyi mbagamba nti ko ekikafuula okuba nti kali waggulu bintu biri unique ate ebintu biwangaala. Kale n'olw'ensonga eyo mujje mugule. Tuli ku Sapolo Road Makerere wova ku mafuta ga Oilcom. Ojja kuba olaba ekizimbe okuli Comfort Inn wansi we wali edduuka amatiribona. Jangu n'omusimbi gw'ogutokomoka weeyiwemu engoye. Neeyanza nnyo neeyanzeege basiibudde mweraba.